Ye kati wamufuna ye yali akola mulimu ki? Mubbi? Nyakuzi wa busimu. Yakugambirawo nti mubbi? Agaye nze ndi kibanda. Tusagala na kunzolera mwana. Oyo gwe wali osiimye? Anti mbeere ey'okunywa. Ng'olaba oyo ajja kubeerawo. Nga ndaba ndina pulezidenti. Pulezidenti wa ghetto. Ng'okwata kubo ng'odda mu loogi. Nzira mu loogi. Loogi yo wali ogisasula ssente mmeka buli lunaku? Era muno kati ako akasooka kaali kasatu. Buli kanaku? 24 hours. Anti buli lunaku nga tonaba kuyingira kwebaka osooka kusasula. Alinenda nengenda eyo mu kidongo nenfunayo omuvubuka. Ekidongo kyabeeranga wa? Mu kidanso, ati bakiyita kidansolo. Mu kidansolo. Baka neeweeyo bankebere ndabe oba guno musujja kikaaki. Ati yangamba Sumaye omanyi kituufu olina akawuka ka siriimu. Ngamba kati musawo nze sigenda ggwa ddalu. Nangamba togenda ggwa ddalu. Ogenda kubeerawo ng'oli mulamu ate beera n'omutima guli kati ate we namanya nti ndi mulamu nze bwe nafunanga omukka ogussa kiri nti mize nga nzira muwalagi kati ate nenziramu ne baŋŋamba ate omira eddagala ate onywa walagi ate n'otunda kaboozi nendabanga nakyo kikositinga obulamu bwange kubanga abaana bange bakyali bato baleka ku nsi ate nga nange siina maama siina taata okunkansolinga nengenda nendikweka ati nga nfunyewo awo akavubuka akato nga sagala kandabe ka boyfriend. Nengamba nerwaki ka boyfriend kaali kabeera omwo mu Kimumbaasa? Asa amugya mu Kimumbaasa. Namugya eyo mu Kikiri bino bye tugenda okulya ssente kati ka namulonda kkubo. Gwe walonda? Wamwekwanira? Zaavaana ate nga kyosesezaamu nzijani munaku ate namala nambwa kisenseko. Gwe kennyini gwe wamwekwanira omusajja? Namugamba nayazza obuliri tugende ewaako omulyango ogugule ati ekyomukisa omubi. Nagamba ekituufu nkwagadde. Emugamba okunjagala onjagadde kumba akakebe kaali kali wali eri waggulu ke yatuukizaako amaaso. Nambuuza alina eddagala lyani? Nemugamba obuuza ati nemugamba ezo pepu. Nagamba nze ndimanya eddagala abalimira babeera balwadde. Nemugamba kituufu ndi mulwadde bwekiti eri n'amazzi bagamma ag'okunywa bw'oba tolina ssente. Oba tolina ssente neewalagi yeetabula. Yeewalagi bayinza n'okukusenerako akasaanikira. N'ekidomola akigula. Akigula n'afuba okulanga mwenna abatuga. Abamu bano gwe kale nga balina mu butebe n'akola. Ati waliwo eyafa ng'aseka yakola. N'akala. Kati bano banna abalala babeera baseka bakoona ku munne munnange tubadde tukyaseka. Nga wanyegegalaga. Otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo, wooteri, essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi. SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo w'ogeetaaga. Tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro. Tutunda zi generator, water pump eza buli kika okuli eza sola, ez'amasannyalaze, fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza. Twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire, ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko. Bino byonna nga bya buwangaazi. SMG Modern Plumber tusangibwa mu Ndeeba okulira na Shell ne Kalinda Road. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku Noti 7 Noti 5 2M2 3 Noti 8 ne Noti 755 Noti 4 Noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abali ku HK Media eze Hadija Kigozi nga bulijjo nakugamba nti nze n'omwana omuwala tuli tuti. Tuli ne mwana muwala Sumaya Hajat.
namuleseeko mu program a few days ago abantu ne mulaga nti muli interested in story ya Sumaya era abamu ku mmwe ne mujjanga mumuviirayo mpola mpola omumwe mwavudde ne Hajati Shifra owa Shifra Interiors yasazeewo abeere naye amulabirire amulabe ng'ava mu mbeera enembi. Obwedda ndaba abantu bangi nga mukola challenge mu mboozi ya Sumaya naye bannaye Abannayuganda muli balungi nnyo mu comment section yokomentinga nti enamba eriwa naye webabawo ennamba temulina kye musaako. Naye anyway yosinsonga mmanyi mujja kuteekako mujja kuyamba. So njagala okubeebaza bannange nti mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bannaffe aba SMG Modern Plumbers bebateekamu omusawo kulaba nti kyetambulira ddala bulungi. Gwe wenna ali mu farming asuubira ogiyingira alina idea ya farming nga weebuuza byuma ki by'olina okukozesa aba SMG Modern Plumbers be babirina. Banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu gy'olabawo wammanga oba ogendeyo ku dduuka lyabwe awo endeeba babe nga baguza ebyuma. Balina pallet machines, balina silage machines, ebyuma ebissa omuceere, ebissa akawunga, ebikuba ebinyeebwa, balina buli kyuma kyonna ky'omanyi ekikozesebwa mu farming. Balina irrigation scheme yaabwe ennungi nnyo bafukirira ebimera. Kati omusana bannaye mungi abantu b'omu byalo toddamu kudaagana nga waliwo aba SMG Modern Plumbers bajja kubeera bakuyambako bulambalamba. Basobola okufukirira ennimiro mayiro ne mayiro basika amazzi batambuza amazzi gwatalina mazzi bagakutuusiza waka woonyi. Basobola okukozesa sola oba bakozesa amasannyalaze. So banoonyeko ku nnamba zaabwe z'essimu nga bozzebawo wammanga bakuguze ebyuma. Toddamu kubonaabona na bisagazi byante nga waliwo ekyuma ekisobola okubeera nga kibigottagotta ne kibissa ente nebeera nga erina erya bulungi nga tewaliwo kubonaabona ate nti simanya yeetemera ebisagazi. Aba SMG Modern Plumbers bayina ebyuma ebyo byonna. So banoonyeko ku nnamba yaabwe y'essimu mukwano bajja kubeera bakolako. Nsanyusa okulaba. Salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Ndi bulungi Ajat. Oli bulungi? Iye. Bana yensanyuse omaze ennaku mmeka nga tonywa kinge kati Ajat? Okuva kati yena munaku 2 okuva Ajat Shifra we yawulira omulanga gwange ne gumukwatako. Ati maze naye ennaku 2 nga sikumba kenge ng'obeera wano naye nenga mbeebaza nnyo mwena aba Ajati abawulidde omulanga gwange n'abo abaleeseeyo konna ke baleese n'abo abasuubira okunyamba nja kubeebaza n'abo abasuubira okumpa obuyambi n'abo abagambye nti bagenda kuyamba. Tinaba bagambye bagenda kunyamba. Bangambye mbu tewabimanyira ebyokwogera mbu nga tonyweddeemu kenge naye nno munnaye kati gye tulaga oyina okubimanyira. Kati ebigambo byerabira. Nedda kati zino ennaku 2 zimaze nga sinywa. Era ninawo enkyukakyuka. Just ninamu kapain katono. Akukubeera nga sinafuna appetite ya kulya. I'm so sorry. Nenga nja kujoininga banga kati walajja kyali mungi musaayi. Naye guno omwaka badde njagala kukyusa bulamu bwange. Nsaba Allah akkirize. Mbeere bulungi n'abo abawulira omulanga gwange banzirukirire. Bino byonna lwaki wali tobyogeranga ku mutimbagano? Aba NTV bajjanga ne bakujjanga ku interview n'obakolera obubadi n'obazinira nga tobabuulira by'oyitamu. Anti kati tebampanga kyakkola bo bandabanga nze asanyusa abantu. Naye ng'olumu waliwo wenjogeranga points naye nga abamu bo bazanyamu comment. Kati paka we nagamba we wajja nongamba akati leero twogere ku story nenjogera ku mbeera gye mpiseemu ebiro byonna n'eruli erinali sisobola ati we nafuna gwe nenkwesiga nengamba oba osobola okuwulira ekyama kyange n'okikuuma oba n'omulala nakiwulira ne banyamba bonna gye bali
kubanga okusinziira embeera gye mpiseemu nange mbadde mpulira nga mbikooye. I'm so sorry. Kati okuva lwe naveeyo oli otya? Kuva we naleeyo nali nfunyeemu embeera ng'era siina bulungi ssente, siina wakusula, ebitanda byakusasula, ate loogi oba tosasudde bakufulumya wabweru, ate era wabweru naye obeera ogenze mu matigga, osobola osangayo ekisajja kikukuba engwala nekikutuga nekikujja ne ssente mu kaleega, wegamba ate nekimala oba nokukozesa nekimala nekikukozesa kikulekawo nekitambula nekigenda. Abamu babeera ba stranger kati ate ng'olina okugenda n'onoonya ssente ng'okozesa mubiri gw'ofune treatment. Bannaaye abantu mbadde mutandise okuviirayo Sumaya by the way ku makya nkedde okufuna akasimu okuva ewa Makaazi Hafidh Bombo. Makaazi Hafidh Bombo ssomero ly'abaana lisangibwa Bombaawo. Ansabye tugende tumukyalire era ng'ayagala kuwa abaana bo basari basome okuva kati nga bato mu baby class paka mu P7 ku bwereere. Neyanziza nnyo neyanze era ekindesa olunaku olwaleero bambi badde njagala nzije nkunyonyolemu tugende tulabe essomero tulirambule, ab'amakazi tubalabe batubuulire abaana bagenda bakuma batya, tulina kubalambula ddi, ate tulabe butya osanga tunatandikira awo eyo ye n'abeera entandikwa. Neyanziza nnyo ekyokunkwatira ku baana banga nange mama we nali ntuuse nga sayina kyabbawa nga siina busobozi ate nga nsula nabo ku street ne bandwalira ate nga siina na ssente za ddwaliro. Ati omu sister wange n'amunkwasaganyizaako omulala naye bamusanga ku street ng'alonda bicupa ane omusajja gyali naye nange siina we muyita naye yaŋŋamba gwe tofa ku ekyo tujja kuba tukikwasaganyako nga naawe weyiyayiya embeera naye ngenza okulaba nga ate embeera njiyiya yenjiya. I'm so sorry. Ate ng'era nekirala nkendeeza obulamu bwange. Okendeeza obulamu engeri gye ndi kuddagala. Kyokka ekisinza okunkwatako bagambye omwana omu ye Nakimuli omulala ye Kimuli, nze kennyini atudde wano yinze Nakimuli kyokka ne muganda wange naye ye Kimuli. Kwegamba abaana bafumbe ndisenga w'abaana abo ndi muganda waabwe ndisenga waabwe ndisenga waabwe obasenga ndisenga w'abaana abo kinkakatako okulaba nti abaana abo bali bulungi. So njagala ngendeyo ndabe engeri gye tuyinza okuteeka trust mu ssomero lino. Makaazi Hafidh Bombo bankubidde olunaku olwaleero ne bagamba nti bakikoze lwakuba oli musiraamu nti ate embeera tewagyeyagalira ne bagamba kabalabe bwe bayinza okukwasaganyizaako. So bannange mwenna abali mu kuweereza obuyambi tweyanziza, bali okujja mu inbox mujja naye obuyambi tebutuuka. Sinnaba kubitegeera naye bano ab'amakazi alhamdulillah bo bazze ne bayogera nange nja kutwala omukisa okugendayo ndabe essomero liri litya ate naawe nkutwaleyo ne Shifra wano Interiors Hajati akulabirira naye ajja atuwerekere tulabe abaana entandikwa empya ze tuyinza okuba nga tubawa okusinziira ku busobozi bwaffe. Nakugamba I will do anything in my power okulaba nti obeera bulungi. Bannange buli muntu alina omukisa gwe. Nakola story nga 6 olunaku olwo naye Mango Tree story ye abantu gye basinga okulaba era y'ensonga ku lwaki tukomyewo n'olunaku olwaleero. Sumaya lwe najja ewanyumiza obulwadde bwonna obukuluma n'oŋŋamba olina alusa n'oŋŋamba omutwe ogukuluma naye tewaŋŋamba nti oli mulwadde. Anti saakinyonnyola lwa nsonga nali manyi oba tekirina wekikontanirako naye kati nagenda oba byokunyumiza wali olina binako anti era nalina bingi kati saakikonako kubanga nali manyi tekirina wekigenda oba kunnyamba naye kati nakyo neŋŋamba lwaki omuntu gwe ngenda obeera naye mukweka ekyama kyange Hajati Shifra eyanyamba nanzija mu Kimumbasa ate nalabyogerera ku TikTok naŋŋamba njagala tubeere babiri nemubulira kituufu siganye naye
saa kweka kyama kyange kituufu nasamba baketi nafuna obulwadde okusinziira ku basajja engeri gye bali bantakingamu abamu bankozesa by force ati ne munyonyera bulungi nambuuza naye eddagala olimira nange mugamba eddagala ndimira bulungi naye oluusi sifuna kyakulya nemmira ate nenywa walagi kwegamba eddagala ly'amaanyi ate n'oligattako ate nosula mu mpewo nanoonya we naasula enkuba neekuba musana ne gwaka emboozi yo nazzeemu nenjiwuliriza nange kennyini eyagikoze naye nga ninga akyaliwaawo ng'ogimbuulira nga mpulira amaziga agaagala kumpitamu kati gwe wategeera ddi nti olina obulwadde wayitawo emyezi era otegeera otya kati nagenda namala emyezi gyalinga 4 5 awo nga wezituuka ssaawa 12 nga nfuna olusujjasujja olw'olutikotiko nga njagala kubeera mu kikunta neŋŋamba nemira obukerenda neŋŋamba naye guno omusujja nga teguwona kyansa abasawo we bajja abakebera abasawo bamanyi okufuna obudde ne bajjako eyo mu Kimumbaasa bajja ne bakebera ne baleeta n'obupiira we butyo naye era tebabukozesa obusangako ku buliri nga tebabukozesa omusawo we yajja neŋŋamba akaneeweeyo bankebere ndabe oba guno omusujja kikaaki ati yaŋŋamba Sumaye omanyi kituufu olina akawuka ka siriimu neŋŋamba kati musawo nze sigenda ggwa ddalu naŋŋamba togenda ggwa ddalu ogenda kubeerawo ng'oli mulamu ate beera n'omutima guli kati ate we namanya nti ndi mulamu nze bwe nafunanga omuka ogussa kiri nti mize nga nzira muwalagi kati ate nenziramu ne baŋŋamba ate omira eddagala ate onywa walagi ate n'otunda kaboozi nendabanga nakyo kikositinga obulamu bwange kubanga abaana bange bakyali bato baleka ku nsi ate nga nange siina maama siina taata ne taata w'abaana bange naye ali awo siga nti alina omugaso nga bakubuulira nti nange okyali awo nno wafuna akawuka basooka kulimpa nga bamaze okunkansolinga neŋŋenda nendikweka ati nga nfunyewo awo akavubuka akato nga sagala kandabe ka boyfriend neŋŋamba nerwaki boyfriend kaali kabeera omwo mu Kimumbaasa asamujja mu Kimumbaasa namujja eyo mu Kikiri bino bye tugenda okulya ssente namulonda kkubo gwe walonda wamwekwanira zabaana ate nga kyosesezaamu nzijani munaku ate namala nambwa kisenseku gwa kennyini gwe wamwekwanira omusajja namugamba nayazza obuliri tugende ewaako omulyango ogugule ati ekyomukisa omubi nagamba ekituufu nkwagadde emugamba okunjagala onjagadde kumba akakebe kaali kali wali eri waggulu ke yatuukizaako amaaso nambuuza alina eddagala lyani nemugamba obuuza ati nemugamba ezo pepu nagamba nze ndimanya eddagala abalimira babeera balwadde nemugamba kituufu ndi mulwadde nagamba nja kwagala wadde oli mulwadde omulenzi oba naye yali mulwadde yali mulamu kati yafunamu awo obuzibu ne bamusiba mpaka nakati myaka 7 ali luzira omaze emyaka 7 n'obulwadde okimanyi nti Katonda akwagala byonna ebyo badde oyitamu mu Kimumbaasa abasajja okukuluusanya biki byonna ebyo Mukama n'akuyamba n'akukuuma paka kati Mukama akwagala era njagala n'akwagalirayo nga bw'olina obulwadde bwo anjagalirayo naye ngeera waliwo olumu mistake wejja kondomu neyabika ng'omusajja ate naye alina infection
abamu bamala period tunogamba katubesha ofunye ekirwadde ki ate ng'endabirira oyinza okugulayo wali bupainikira noddeeri n'otandika okubiibya kumba ate ekirwadde oyongeddeko kirala ate noledde olina akawuka kati ate era ofunye enziku ovudde ku nziku ofunye kandida ogamba kati ebyo byonna biri ku muntu omu lwaki sikula wekumanga otya obutafuna lubuto ndi ku family planning narabukirawo eri wali unwanted babies abaana abasinga babazika mulimbo naddala abo abakyala aboolaba abasinga bagenda okufa n'otuuka omugamba bakuziikawa nga tabamanyi omulambo negubeerawo neguwunyirawo paka webasonda ssente webasonda kuzira mabugo paka lusaze mulimbo era ye feature y'omukimumbasa abakazi abasinga tebaddayo abazika mulimbo ate bwakitegeera abamu nti mulwadde yekyawa agamba enze nabujja ku muti asiiga busizi kati gwoba olowooza gwe mubeera n'ekisa waliwo ate olinga yakikozesa ttima ng'asiiga busizi ati n'ogamba kakati nange nnyina akange ate ngenda kwongerako ate akakafeero notunulira embeera eyo n'ogamba naye lwaki sikyuka ensalawo nekubira omulanga yamba bakyala yonna gye muli omwazibukirire buno obulamu mbukoye kiki osinga okwagala muli abantu bakolere njagala bampangisiriza ennyumba banteere mukono ku bintu bankolere ne bizinesi onaatuula kyusa obulamu saagala nakutunula akabaala we kali njagala kubeerako nga nange akamwa kange kawunya fresh oba soda gasiwalagi I'm so happy for you wallahi kino kisiibo shaitwani nsibe nkakasiza kati nkiriza si ntandise naye kati bakiyita kitya okubanga munaye mwezi mutukuvu wallahi guno mwezi mutukuvu shaitwani nsibe waliwo abantu abamu kati essaawa eno Allah bataasizza amakomera kati ng'e oba Saudi basonyiwa abantu buli mu kisiibo Allah alina engeri gyakusonyiyira mu kisiibo ogenda okulaba ebintu bitandise okutampola mpola kino kyoliko wallahi shaitwani nsibe toyagala yadde okutunula kabaala Allahu akbar nsaba Allah akikuumire ya Rabbi kuba tukolanga decisions mu bulamu nogaze siriddamu kujjako katambaala nokeera ku makya omutwe ne gukulumamu ennuma bbiri n'okakuulako okitegeera so bambi nsaba Allah akikuumire era akuyamba akusaasire abasiraamu mwenna bannaye muveeyo omugimu yambe ku Hajat Sumaya I will do what I can do in my power n'omukyala gwagenda okubeera naye nze sijja kulekerawo kujja kukola kubalambula nja kujjanga mbalambule buli wenfunidde obudde buli wenfunidde akaseera nja kujja mulambule Sumaya kuba kati nze ndisenga w'abaana era nze naye tuli otwa wetuti bannaye bukyanga nveeyo anyway tonnamalirayo mboozi ya AIDS omwami ngajjanga alaba akagundi akakebe tuyalaba akakebe ingamba kaweddemu mutima ne gumyasa nambuuzabuzaawo ate bukyoba obunyenye bwobuntu ngamba omanyi nemugamba oba nsaasira ako kakebe ati mba nfulumye ngenda wabweru n'agajjayo n'agayiwa ku buliri nemugamba kituufu inakawuti nemugamba naye olina decision waddembe kusalawo okugenda nange tusobola okukozesa akapiira oba osobola okugenda n'ofuna solution endala n'ofuna omuntu omulamu naye nga nze kyendi nangamba abo kibala kyekyo ngenda kukwagalirayo naye ngaera buli lwe batukebera kuba naye namala naye emyaka 2 lwe batukebera nga nze ndi positive naye nga yali negative ati nga tukozesa live bambi oba wali omira bulungi eddagala n'okusinziira ndooza n'omusaayi gw'omuntu waliwo abantu abamu ng'omusaayi gwabwe teguli nnyo bulungi
nga tebamala gakwatibwa ndwadde. Kati aliwo omwana? Kati oyo waliwo emisango sangaawo gye bamuteekako ne bamusiba gwa rape. Naye nga ddala ya rapinga? Just ngaawo babimanyi bino ebyabavubuka. Ya rapinga ani? Waliwo omukyala era ngaawo babimanyi bino bye batambulira mu gurupu baali bavubuka bana. Ne basanga omukyala bamanyi bagenzeeko auto. Kati yeye ne bamukolako effujjo. Kati yeye gwe yalaba era gwe yali amanyi. Kati bali banne badduka. Kati gye emyaka gy'amazeeyo okomera paka kati omusango teguwulirwanga. Bamukuba ekipapula kiri makubula. I'm so sorry. Tawoza takola ki kati eyo n'emmutta. Kwolwo lwe bamusiba wawulira otya? Wenga nannyini musajja bamutwala nenjagala before owingako naye ng'omukazi mukambwe oyo w'omukimumbaasa. Omukazi mukambwe ne twegayirira ate nga ne maama we naye ali Sudaani nasindika ssente n'azigaana n'agamba nze njagala bamubonereze ndi mukazi mukadde n'amagumba agaagazaaki. Ne bamusiba kati nenziramu n'entandika Buto Street. Nenziramu n'eŋŋamba. Olowooza ekyo ekyokubeera nti boyfriend wo baamusiba kye kimu ku bintu ebyakuza ku bbala otandika okunywa omwenge n'ovaako n'owulira bubi, depression? Anti yali ansupportinga ng'alina obusobozi era nga rentinga bulungi nga mpa n'ekyokulya. Kati we baamusiba ebintu n'ebikwata n'embitwala ewaka nsigazaawo laptop bag y'engoye nenzira mu lodge. Nga kati kantandike buto obulamu naye nga nkyalimu akatengo nga ntya gwenzizaako ye agenda kuba afaanana atya wakati oli nali mumanyidde embeera. Smile oli mwana mulungi. Buli wawulira omuntu ng'agamba nti omusajja nali mumanyidde oyo muntu taba mutambuze. Kubanga abantu abatali batambuze bw'abeera n'omusajja kibeera kizibu nnyo okukyusa alookinga. Okitegeera. Naye kati omuwala w'ennaku zino gagamba natya nti kikyenziza agagamba bamututte mu kkomera apaala nga nseenene. Exactly. Ng'okwata kubo ng'odda mu loogi. Nanzira mu loogi. Loogi yo wali ogisasula ssente mmeka buli lunaku? Era muno kati ako akasooka kaali kasatu buli kanaku 24 hours. Anti buli lunaku nga tonaba kuyingira kwebaka osooka kusasula. Ali negenda nengenda eyo mu kidongo nenfunayo omuvubuka. Ekidongo kyabeeranga wa? Mu kidanso ati bakiyita kidansolo. Mu kidansolo. Engenda era nendaba neŋŋamba ono alabika ajja kuba ategeera maama kumbe nfunye kagogo yagunga gunda nze nankulula street yonna nanzijako ze nkoze. Ng'akukuba n'akuggyako z'okoze n'akulula ku street konna? Akugamba obedde okula kiwa bwiru. Okuva emisana ssaawa 5 abasajja tebakugula obedde okola tatitayi nakwata mukalega nazijjamu enakuleka nga amaze okukulumya ng'olina ate okuddayo gende weetunde ebyo ebikonde bye bakutudde oguleyo kadagala ate era oddemu era nga ate tolina mulimu mulala nti oba ogendagenda ofuka okole woteeri nti oba ogenda oba obudde ogamba oli muneempolayo nyina ekizibu bwekiti eri n'amazzi bagamma ag'okunywa bw'oba tolina ssente. Oba tolina ssente neewala giyeetabula yeewala gibayinza n'okukusenera kakasaanikira n'ekidomola akigula akigula n'afuba okulanga mwenna abatuga abamu banogwa kale nga balina mu butebe n'akola ati waliwo eyafa ng'aseka yakola n'akala kati bano banna abalala babeera baseka bakoona ku munnange tubadde tukyaseka nga wanyogegalaga
agenda okwata ku ntuntu nsinga ya kalasi buli omu yafubutuka mu katebe abagamba nnyo abadde atudde n'ono omwami nga buli obedda anywa atunula waggulu afudde kiwalagi ku luudwe oyo kidomola bakigula ne beetulisizaako bomu ng'ate tebalina kye baalidde lwaki ekibumba tekiyabika amazzi bagakumma naye ne bakuwawala bulungi what bannaye buno bwe bulamu mu Kimumbaasa ate ng'abantu bangi mu Kimumbaasa eyo babonaabona nzize wiiki eno yonna mbateerayo videos ezo waliwo gwe nalabye mu comment section ng'agamba bannaye enkoye emboozi y'amalaaya munnange twala omukisa guno omanye bakazi banno biki bye bayitamu obulamu bwe bubatambulira okitegeera so neono mango juice naye gyabadde abeera nja kugira nga ngende mbakyalirengako banno onaabalabiraeyo ku TikTok ng'ofunye essimu nga oyisaako ng'ogamba nti wuyo Veronica wuno gundi adija mutaddeyo obalabe banne embeera munnaye gye bali mukankusabire Allah akusaasire inekubo ly'okutta eppya likubeerera eddungi era olifunemu ekisinga okubeera ekirungi n'obulamu obulungi njagala nkulaba ng'olinnye ku nnyonyi Allah ng'akusitudde ng'olinnye ku nnyonyi Ajati Sumaya ng'otuweevingira buweevingiza otyoga bannange Mungu yayisiza ku oyo omukyala ati ntudde eno mu nnyonyi ate kisoboka yandi mu esi Ajati obadde okyanyumiza ng'ofuna omusajja kagogo ng'asooka akulippula emiggo kati okugenda okubeera naye wano nakomye ng'osula mu loogi mwakanya muti era mwagenda wano mutandika okujja mubeere mwenna ani yali asasula enjo enza ye kati wamufuna ye yali akola mulimu ki mubbi nyakuzi wa busimu yakugambirawo nti mubbi nze ndi kibanda tusagala nakunzolera mwana oyo gwe wali osiimye anti embeera ey'okunywa ng'olaba oyo ajja kubeerawo nga ndaba ndina pulezidenti wa ghetto ayinangesomaye emboozi yategwayo ate enyuma weekaabya mu boyfriend gwe yafuna omubbi yali alanga alina pulezidenti wa ghetto kibanda bwe yajja okukwana wambuuza okola mulimu ki bebe saasookerawo na reactingako olwo olunaku lwe basooka ne bamumpeeramu akaggo era namusanga eyo ku bbala anyakudde akasimu ne basooka ne bamukoona ne bamukubamu emiggo ne mugamba nkyono ddayo nengula amazzi ne munyiga olwawo oyatooloka muyankuba ng'atakubira ki siina ssente wedda ndi wabweru kati kwolwo olw'omukwata lw'okitegeera nti nno abbi akasimu ojja omunyige lwe lunaku lwe yakugamba nti omulimu gwakola gwa kondo era abantu bamukuŋŋaanyirako ne bamukuba entandaalo kyeki ono akuba n'oli akuba wakatayembwa ow'ejjinja nemmala nentunulayo limu nentunula eri nga saagala bagambe munange bammango wuuyo ate wadduka misinde natye ngolo oba walowooza abantu bayinza okugamba mubba mwenna ate era nalowooza ati bwe bamala omukuba ne bamugamba kati tambula nempita eri bwe nti nesooka nezigalawo akalyango kange nga manye agenda kujja nkonkone ate nave nemugamba bannange hani obadde ki tombuuza ng'ola obumonde nga bungi mu mutwe nekume sigiri nenfumba amazzi neteekamu omunnyo ne munyiganyiga munaku 2 byali bitoolokosa ate okubanga okunsasula yakalakata nze ebikonde nampalula street nanjuza akaleega ebbere ne ligenda erimu nga ligenda buli omu agamba
kati oyo akazigo nenkaddukamu eŋŋamba kanfuna akange ne mugamba ebyange biwedde naawe nitugenda ewa chairman waffe Mitamboredin Omukimumbaasa mugamba nkolera ebbaluwa oyo obutaddamu wadde okuntunulako waba atambula atunula eri nange ntunula eno kijja sobola byakunzigunda tewati ati ekiro oyinza okuba okomawo ate nakweteegera anti mateeka singa mubeera mwawukanye bakuwa ebbaluwa waddiramu nakwatakinga poliisi Kawempe mwina amateeka agabafuga eyo naye abamu bagatwalira mu ngalo kitegeera abasinga si baamu bajja buzi fumita emboozi nze wendini mukuwuliriza nga muwawukana nga babigo ng'ogenda ofuna akazigo walinamu ku ssente nayinamu ze wali okoze ng'ogenda ononya ruumu empya otandika obulamu obupya natandika obulamu obupya nga buli omu alya munna akawaanyi okulya akawaanyi kyeki nesonyiwa buli omu nga yeesonyiwa munne kati wenkulya akawaanyi mba nkwesonyiwe buli omu alabe bulabi buli ndaba bulabi kati naye nemanya nti kati naye muweweddeko awo nembeera nengenda bwe ntyo nga njiriba okutuusa wenkusangidde tuukawo nsangidde abalungi abatulaba mbajjukiza nti aba SMG Modern Plumbers basangibwawo Ndeeba banonyeko ku namba yaabwe y'essimu ojja kubeera obafuna gwe wenna ali mu farming omulunzi omulimi bakukolako bulambalamba balina ebyuma ebikola mu farm buli kyuma kyomanyi ekikola mu farm balina pallet machines balina silage machine balina ebyuma ebikola emmere y'enkoko balina ebyuma ebisa obuwunga ebisa ebinyeebwa ebisa omuceere balina buli kimu ekyuma kyomanyi ekikola mu farm banonyeko ku namba yaabwe y'essimu babeere nga bakubuza bakola irrigation bafukirira ebirime ennaku zino omusana mungi enkuba tetonnya otidde ebirime by'okufa bapangise bajja kubeera bakolako bulambalamba ate nga basima n'amazzi bakutuusiza amazzi wonna woli ne bwogamba nti okuva wano Kaleebe paka eri mu Kimumbaasa amazzi gatuukayo nga bakozesa sola oba masannyalaze banonyeko ku namba yaabwe y'essimu bw'oba tesobodde kubafunawo mu Ndeeba we basangibwa bajja kubeera bakolako olunaku olwaleero nga bwe nabagambye tulina omukyala agenda okutweyungako oba abakyale njasa biggu babiri okuva mu Shifra Interiors. Shifra yakkiriza okubeera ne Hajatu wange ono abeere nga amukuumako aleme okubeera nga ataayayo eyo ku kyalo banaye buno bwe buyambi bwe twagala obuyambi obuli solid nga bwekutte nga bwamu webuti nga bwamu eggundo si wekiri agenda kuba atweyungako maaso awo mpolampola ate nga wetulaba mu mboozi ya Mango ati Mango essaawa eno badde tolinayo muntu akubeesabeesa era nga omanyi omuntu tasulirawo omwana omuwala nali namuteekawo Justin nga onogamba Justin case nga zibeera zimbuze kaŋŋambe nga onogamba nti singa nga onogamba sente z'okkameeza Justin case singa ziba zimbuze ez'ekitanda mukangamu emugamba owaayi tugenda sula wabweru ate wetumala wamala ogizisasulawo nga ndyoka ŋŋenda wanga ajja lumu na lumu abeera wakisekka ewe mba mugwikiriza asobole okumperayo ennaku nga bbiri bwebityo naye kati status ye eri etya akimanyi nti oli mulwadde ye mulwadde naye mulamu waaw ng'olina omukisa abavubuka bonna babadde naawe tebagabanyi kati ono eyakubanga eryengolo teyagabana naye yali mulamu mwafunamukko obudde obwekebeza n'oyo mwami kubanga ndabanga ebintu byammwe byali byambirugo ng'ovudde ku ekyo abasawo bamanyi okujja ewaffe mu ghetto every after how long bayinza okumala buli luvannyuma lwa myezi 3 wow that's nice then ne bajja kati gobeera teweekakasa bulungi status yo osobola ogenda mu net then wobeera ogimanyi
osobola okugenda n'oyogerako nabo n'obagamba nsaba buyambi osobola okujja eddagala oba ng'olinamu omusujja w'ebityo oba omutwe nga gukuluma baba basobola okukikwasaganya naye oluvannyuma lwa myezi 3 bajja. Bambi so kati okuva kolo watandika eddagala naye obuzibu eddagala olimira appetite teriiwo n'onywa walagi abasawo badde ng'obalaba frequently? Abasawo mbalaba neera nabo bankansoringa naye just eriddemu embaddemu ebadde nnemeseza obulamu bwange okutambula obulungi oddalaba guno omwaka nedda ebintu bikyukemu. Kale Hajat Shifra katweyungeko bannange olunaku olwaleero kuba kati ndaba obudde oba okusibuluka bunaatera okutuuka yeetaaga okuddayo ku dduuka ate alazeewa. Ono ye Hajat, salamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Oli otya omutima omulungi gukulabika? Adde simanyi nti gundabika. Gukulabika. Mashallah mukisibo Allah agenda kuwa empeera Hajat wuuno omuyambi ekisooka n'ekisemba. Tusaba Allah akkiriza abeere wampisa omanyi munnange Abannayuganda nga bw'otumanyi empisa zaffe. Naye katusabe Allah atuteeremu baraka. Buuza kuba tulaba. Abatulaba mbalamusizaako basiraamu bannange assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ate nga tulina Hajat omulala wano ow'amaaso. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu. Abatulaba tubalamusizaako assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Basharinge kano mango mpola mpola sharinge ne mango. Kano kajja kubasika mwembi. Okay, so Hajati, no tofaya watudde wali. Emboozi ya mango juice wagirabewa? Emboozi ya mango nagirabye ku page yo, sasooka nagiraba ku page yo, but ebya TikTok obimanyi because nange kwendi kwenkolera business. Nagirabanga nga bagitema obutundutundu oba scrollinga ng'ogiraba. Nagenda olaba nga buli we scrollinga eba enzijira nnyo like mu butundutundu byayogera. Sasooka giweerawo obudde. Naye kati waliwo kano akatundu we yakaabira simanyi nange njagala bandabe nga sinywa ki? Sinywa mwenge. I was so attached. Nesooka nteeka ne ku TikTok ne ŋŋamba omuntu yenna ali ready okuyamba atuwe ennamba kwe tukola ki? Kwe tumuyambira. Nekiyita newayita 3 days okuva we nakiteekayo nga ngenda mu comment section naye nga ndaba tekola ki? Taliwo. Kati laba nziramu essanga akalala ka vidiyo ng'ayogera nti nga mwogera erinnya ly'ekifo waakola ki? Waali. Kati saabadde busy, it was yesterday, saabadde busy ne ŋŋamba naye kozi nze nga ninamu ssente zenjagala omuwa $10,000 ne ŋŋamba oba ŋŋende mugulira engoye oba ngula essukaali naye ne ŋŋamba wenna abigula ne ŋŋenda n'ambula n'abiwaani ne ŋŋamba let me first take time ŋŋende munoonye. Kati n'okumunoonya ne nkuba screenshot ko bwe buvidiyo. Nze nabadde mu vidiyo wabadde tomumanyi lwaki tewampeereza message? Anti adidde olaba kati ekyo nabadde sinnakirowooza. Ate nga ne ku vidiyo ye kuliko ennamba yange. Saasooka nga we nkugambye nti saasooka laba vidiyo yo naye nga ggwe olwedde nkumanyi kozi nali njogeddeko naye nga nange waliwo byenjagala onkolereko lwakuba nti ekiseera kyabadde tekinnakola ki. Kati nga ndaba mu bantu ne ndabako n'omukyalo omu Shira Press n'agamba asobola omutuukako tumuyambe. Kati we nalabye nga buzibu kisebo oyagala kuvaayo eriweeyo ye mwaba Alfred. Kati ne ŋŋamba kaŋŋendeyo munoonye bwe mba mulabye awo nsobola omumanya kyenzizaako either mugulira ngoye oba mugulira byakozesa we batyo ng'omukazi. Yes. Ne ŋŋenda nakutte na booda ne ŋŋenda mukugenda ng'ekituufu simanyi wakola ki wakumujja ne bingi nti nabadde n'ekifaananyi n'enkibalaga
naye nga womanya embeera zeeyo era nakalubiriziddwamu nga buli omu agamba mpa okumukuwa njagala ssente biki biki naye neŋŋamba kambeere mukkakkamu kuba nagenza ogenda ngu eyantutte nga ŋŋambyeko embeera z'abantu abo nti basobola n'okukola ki n'okukuba ne mbagamba oba mumundaze oba temumundaze nze ssente ŋŋenda kukola ki ŋŋenda kuziba wakati omu naŋŋamba aja ti jangu nkutwale kuba tulaba toze na bigendererwa biki bibi ne munoonya namusanze atudde ng'atudde awo mu bantu ne muyita we namulabye awo ne tutuula awo kabalaza ne twogeramu nange nambulira embeera ajja you was so attached ne mubuuza oyina abazadde kuba nagambye waba ayina abazadde atiisa osobola omuyamba n'omukwata n'omutuusaayo naye we yangambye nti talina bazadde nawulidde bubi nnyo ng'anyumya ennaku nange neneeteeka mu kifaananyi adi gyondaba mubeera mukola osobola okulya osobola okukola buli kimu ne wabeerawo ekintu peyini ekutuukako nga owulira muli olina gigamba maama naye nga maama takola ki taliiwo nga ate sometimes abamu mubeera n'ab'eŋŋanda naye nga nabo tebakola ki tebafaayo ng'oli agamba efamire yabo balina ssente naye nga gwagirimu gwakola ki wamanyi kati awo nembeerako ne ku tiktok neŋŋamba bano abagambye tumuyambe kamuteekayo ku tiktok mbalage nti nze mmufunye tulabe kye basobola okukola ki okukola kuba wenagenze nga ndowooza mugulira bintu asigaleyo naye we twagenze ku tiktok abo abantu ne boogera naga newonamulekayo tuwaite tumuyambi neŋŋamba mutima neŋŋamba mukama tuli mu kisiibo katonda osobola otukwasisaako n'omwana ono ne tukyusa eki obulamu neŋŋamba naye nga mutima wenkiwulira nti okusinziira we musanze alinaawo kabalaza nga ŋŋambye nti ewantu adijja waasula amala sasula 4,000 okwebaka mu buliri nentula n'obuliri bwayogerako okwebakamu wabutuuseemu natuuseeyo nagenze like nga ndaba kuba nange sayogedde naye nzekka abo bennawadde ssente adijja ng'abaana b'abakazi balungi naye nga bali eyo nga wakunyumiza emboozi tosobola sigala kyekimu infact nga weesa n'emikono mu maaso n'ogamba katonda wange webale kunteeka wenkola wendi nakirabye ne mulaba nga mwana muto nga nti newemba ndi naye nga nsobola omugamba kino tokikola ajja kikola ki kuba okusinziira kwa nayogedde naye ng'alaga akooye nangamba omubiri gunnuma ne mubuuza gukulumira ki waliwo kale nze byesasobola yisa mukama bye yakoze eki bye yanzizeemu neŋŋamba era nagambye aba ku tiktok waliwo n'omukyala mbamuyita mamidde byali London nangamba kankutereko $5,000 ne mbagamba sawa zino kyeyeetaaga tusooke tumutwale ne mu ddwaliro sawa zino ekyakyeyetaaga engoye emmere kozi nze nnina we nnabadde ngenda omutwala wasobola okubeera weyabayi nti ne waabaawo nye sitiiru wasobola okubeera nze nkola ki nninawo kozi kumpi awe nabweru wansi wa kooti naye ate sawa zino sisobola mumuteekayo kozi ne wanaaba ali emmere era ajja kuddukayo n'omuleeta newuunyiza nnyo okujja nasose mugamba tugenda naŋŋamba seetegese namugamba oba teweetegese maada abadde neetegese naye nasose mugamba engoye ziddugala obadde otya nayadde zityanga nze mmanyi oba byakusaaga naŋŋamba tugende wadde toyina wadde ziddugala tugende neŋŋamba kati siina nsawo nakuleetera ensawo bangambye bakulabye mushaliye ya blaga ne backpack nga neekwasa naŋŋamba byonna nja bikola n'ekiveera nja kigula emugamba tugende ku dduuka kale ngula ensawo nga mmanyi asaaga ne bagimpa naye nga lwempeta akasonda agamba kati agenda kunzirukako naye kale kansooke nkusala ekirimi hajati onyumidde akakaaya bannange kubaire kusiima hajati oba akasibi atya
Tulengeri jakasibembo. Ani yakuyigiriza okusiba akatambala? Mama wange Mariam. Omugenzi. Allah mwecho. Bamweja namusabire musibo. Nsabira Allah mwekiwumule kyemirembe ne muzeeyi wange. Kati abazadde we bafa bafuuka bamalayika batandika okutulabirira eyo gye bali. Ndibonabona gye bali bonabona inshallah. Mabakume. Basikane mujjana. Ajati, back to your story. Kati wenamugenda ngamba seetegese mutima nengamba naye katono ddala anaagenda nengamba kamulemereko muteekemu ekyogenda nga tuli awo nemugulira kaminati nanywa kati nanimbalimba mbu siina kaveera nemugamba oyina engoye ntiye nemugamba tugende nzirabe weyantutte nga ndaba ntono kati nangamba siina gyendaga ojja kukomawo nga njozeza nemugamba nze gye nkutwala waliyo amazzi ne sabbuuni sikuleka kati naye nga ngamba mutwala sina na muntu gwe njogedde naye kati ekyanyambye ono naawete kuona ne ngamba addusi namunoonyeza amakona jjukira ggeto nnene kati mu kumunoonyawo nga mmanyi adduse kumbe ye agenze siibula bantu bakyaliibe mami kaka ngambe nti wagenze nakubuuza olaze watatusibudde nomugamba baayi yawulidde essanyu nangamba mango baayi naye gyogenze todde eno mukaalo mbonaabona nengamba kati nange kenekutteko Ajati Shifra simuta n'abalala bonna abaana baana obusobozi bajja kunkwasaganiza bajja bakulabe nako wano ewa Hajati bajja bakulabeko bakuleetere ku pirawo okusiibulukuka Hajati ajja kusiiba mpola asiiba paka ssaawa 7 wamma sijjo ekiri Hajati tunyumiza emboozi kati awo mu kumunoonya nengwa ku muwala kale nga ndaba ye like enjogeraye nangamba mango nange munoonya kozi tulya naye emmere ekyemisana muwa ku mmere eyidde munoonya tulya naye sikola ki nemugamba omumanyi nti ye mumanyi bulungi nange munoonya yes nemugamba kati gwe engeri gy'obadde obeera naye kankunnyonnyole nemugamba genda naye kyetaaga omuntu abadde ali wano kozi nze simanyi beewaabwe ngende naye alabe we tulaga nti baganda benganda kuba tusobola okubeera ng'olina abenganda bwe baliyo naye nga tebamanyi nambeera gy'okola ki nengamba kangende naye we banajja nga babadde bamunoonyeza wano bakwatira interview ye ajja kuba asobola okukola ki okumuleeta we tugenda okubeera oba nze wenkolera koze wakasisiiba nsiiba wano nemugamba tugende nengamba siina se nemugamba gwe tuweerayika ekikulu kukola ki kugenda alaba we tulaga era we tuzeemu ne tumusaana ngamba sidduse nemugamba nja kukusiba emiguwa nkukulude noonaaba odduse nangamba leero sigenda kudduka kati mpulira nzikiriza muli nti ngenda kukola kikuyambibwa bino bikooye lwakuba kale n'abantu ajja neyeefuula akuyamba ate nga naye ayagala kukozesa n'akola ki nemugamba tugende netugenda netugula baaga yaffe bulungi netuddayo n'apakira engoye ze era n'asooka ddamu nambulako sekendi nengamba kati oba agenda kudduka ate nangoye nentyamu kale nga sina believinga nti akkiriza abantu bonna ne baŋŋamba awo weebale ebiki netwogera netugenda paka ewooyo omuwala bambi netulinnya netujja netutuuka n'alabawo netwogera nemugala newomuba mwagala mulabako nga ye waali kozi wano nawangu nnyo nzi nawaliwo empi embagamba omuba mwagala omulaba abantu be akola ki nemugala kati gwe n'oba oyagala laba waka nze wembeera still nsobola okutwalayo n'omanya nti ewaka we wano wabeesinga nga si byakuni munangamba Ajati nja kujjayo oluki olulala kati during day waliwo oyo mami Debbie mwennyini n'akubirako ku Bruno n'agamba nti ne Bruno batera oyambako mbw abantu
balina gundi yaabwe. Yes. Biro ne tukipinga in touch nangamba mbeereko ssaawa 5 bamuyite. Yesterday. Ne mugamba kale naye nze nasigaddewo kati ngamba n'abayagala omuyamba nja kuba nkola ki. Ngenda in fact nengamba mu bwongo bwange nja muteekayo ku TikTok. Bu video balabe nti oba kale nti abamulabye ku account asobola okubuuza omanyi waali. Yes, kati ekiro ne bamuteekako nenga omanyi abantu ene wabamu nga bali so attached nenga baboogera negative comments nga mpulira pissed off even. Kale nga like njogera ebalinga abagisaagira nenga to okusinziira story gye yannyonnyodde Adija. In fact nze ababaddeko saasobodde nagimalako nga mpulira bubi. In fact nga I was so attached. Sadi mazina akune mulekako nakolaki. Nayogera naye. In fact kati when naze yesterday nzono sister wange baida mukulu wange. Ndi mama wa mwemwe. Kati mukulu wange tukolera wamu. When naze nangamba sister no ngati kuluno tewabingambye. Kozinga omanyi munnaye kati nzono ye mama gwembulirako ekyange ekinyiza ko wasigaza gwenina ko sister wange gwenina ate tuli babiri feka mu nsi tuli babiri abawala. Wow. Twasigala babiri deni abalenzi be bali abasatu. Inshallah lokwatagana mukwatagana wali abatakwatagana. Kati in fact yanyingiza ne business je ndimu yangamba okola woot nampa idea yayo. Kati ya station yeliwa. Yes, kati beba nabasoose eno ife tukolera wamu ly'edduuka edduuka lyerimu kozi n'eri wansi. Kati ne munnyonnyola munangamba badde ku TikTok naye nga sipiikinga bulungi ne mugamba gwe teweerabika ojja piikinga era ne tubeera awo. In fact nawamukisa ne mugamba oli emmere n'engenda naye nagenze n'okudda nga sisa yamuleetedde emmere n'ebyokulya. Nangamba naye asobola otereera. Nangamba engeri gy'omulina tusobola nja kuyambako anything tukole ki. Tumukwasaganye kuba kati oyo emmere gy'asobola okulya tesobola tubula. Transport okuva wali nabweru paka wano tasobola kukola ki kutubula. Ne mugamba kaali so teyanywedde mwenge nasiibye naye yavomitinze ekiro kyonna ng'atuuyana naye ne baŋŋamba nti omuntu aba abadde amanyidde okunywa omwenge senga obudde bwagunyweramu buba tagunywidde afune eyo challenge. Side effects kyetaaga oba mumutwaleko mu sauna. Wali ogezeko mu sauna? Nange kyennamugambye. Wali ogezeyoko? Kyetaaga mumutwaleko mu sauna era tubadde tugenda mutwala leero naye lwakuba ate oli aŋŋambye olina omubalira obudde nti kati omutwe gwe gukyaliko ki omwenge. Wabadde n'abagamba mbwe mumuteekako withdraw amangu mbw'asobola n'okufa muddemu mumuweeyo kenge. Ne mbagamba nedda tajja kufa. Kati waliwo n'omwami ali eyo in fact kyatuyambye alina eyo side z'ewaffe eyo nakifuma kozi tetuli be nakifuma. Ayina eddagala naye yayita oba tayita ali kujja ayina eddagala naye yatulabye okwo n'agamba naye nga olaba bano abatalya nnyama ne babawa eddagala ne balya. Ayina eddagala erijja omuto. N'agamba asobola omuwa eddagala erigumujjako naye ekintu ky'aba alimuweereddemu aba taliddamu kirya obulamu bwe. Bwe ziba nvuba nga binyeebwa aba taliddamu kukola ki kubirya. Naye n'agamba nti tasobola alimuwamu eyo eki. Anti ayina ddisa mwenge mwennyini sakira taddamu ddira gonywa. Nti alina okusooka n'abeera ng'ateredde nga tulaba ali soba n'omubiri ng'akoze eki. Alina okuba ng'alina amaanyi ng'alidde okukola ki. Nangamba ye ali redo limuwa. So kati ajja wetyo wetuli. In fact nabadde njagala mutwala eri engulu gye nagambye. Waliyo abaliyo naye ate bo baba tebasobola kukola ki mukontrolinga. Kati wenagize ne ngamba mutwale. Wetaaga abakontrolinga nnyo nnyo n'amaanyi.
isobola okwecontrolling. Muli ekigira nekijja ekyokunywa obadde tuseeko yo level oba obadde onywa lwambeera nti toyinawo osula gwa wange kanywe kiri kale nga wolo ogamba nti demone kikwambalanga muzimu atoyagala lowooza ate sigala yo obadde nayo omufu smoky bano baboys bobadde obeeramu bano tebakuyigiriza enjaye mbadde nywa kakenge kokka ako kangu kakuvaako Smile ojja kavaako inshaallah. So kati Hajati okoze omulimu ogw'amaanyi abantu babuulireko omulimu gwokola nkuwaddeyo ekirabo bajje bakuwagire. Adija nze ntunda bintu bya mu nnyumba ntebe masideboard bitanda nina ne TikTok account kuliko Shifra Interiors. Yes. Bajje bakuwagire munayo okoze omulimu ogw'amaanyi okuyimirizaawo omwana n'omuwala n'omweyimbamu abantu nga batya okuyamba buli muntu agamba ate nze kati mutwale muteekebwa naye olw'omulimu ogwo nsaba abantu bajje bakuwagire bongere okuwagira so okubeezaawo omwana muwala ono. Kati musangibwawa? Tusangibwa ku 2 ku Kiddaka leero otuuka ku roundabout ya Kakande oyitaho katono ku Kiddaka Gayaza Road nga tonnatuuka ku Toto. Tuli waawo era entebe nnyingi oba oziraba. Beba Shifra Interiors banoonyeeko obawagire ate basobole okuyimirizaawo omwana muwala ono Hajati w'okumutimbagano Hajati Sumaya. Hajati njagala ogendeko n'emaka. Kati oyo omwana omulaba ffe waneeno in fact tulina like waneeno mu area yaffe tuli ba furniture bangi nti asobola n'okubeera ng'afuna kyakola wano wennyini naye lwakuba nti embeera tennakolaki tennaterera babulooka b'entebe Hajati ogenda bakola oti omwana waffe wuuno mulungi mubalaba n'amala okumulabirira n'ateekako nnyashi tebamusumbuwe anti Hajati tubadde twagala tumukuume nga at least afunye ekintu eky'omutwe kyasobola okubeera nga yeetuusaako ate ngoye za ntebe n'omulimu ekikufuula bize so nga tugamba tusobola ofuna ssente ne tumuyigiriza ne tumutwala ku byalaani siwe byamuno si muno tumutwala kusomerawo tetuli shuwa oba anaakolaki anaasoma naye tumuteeka wano tumulabira natusobola omuwa ku mmere n'alya tumala nadda ewaka n'akomawo n'atandika okuyingiramu ekyo ng'olina ogenda ewaka nodda ku mulimu n'ogenda ewaka nodda paka ayige tumufunire ekyalaani ekikye atandika otunga kuba buli ntebe gy'otunga emitwalo 2 ku gumu kitundu ate nga tulina emirimu. Kati okusoma kwetagisa ssente nga mmeka? Anti kati Adija saawa zino oyo nakati ekyalaani weekiri kwasobola oyigira ti waaba amaze okuyiga sisuubira nti abantu abali ready otuyambako ekyalaani eky'emitwalo 5 kisobola otulemerera naye ffe abamuyigiriza tuli ready bamuyigirize weebali ayige waaba ayize still asobola osigala ng'akolera wano kuba ffe naffe tutunda ntebe ate tuzeekolera ti buli ntebe gye tukola baba balina ogitunga kati osobola wa muntu mulimu mulala ng'ate gwe twasalawo yamba akole ki kuba kati saawa zino yafuuse mwana wa mu nnyumba. Sumaya yolaba oti? Kijja soboka inshaallah nja kiteekamu amaanyi. Sumaya determined and I like it. Tusaba Allah obeere determined paka. Ate ekyokulala wana abavubuka abasitudenti be bayitirivu summa tebakumalaamu tebakulimbalimba munnaye naye ng'ate anti Adija kati olaba omuntu okubaayo ne boyfriend si kibi ng'ofunye omu naye tebakubuzaabuza ne bakujja ku sobola kubula kati ati break eruma munnaye ati break ffenna etujjako anti kati oyo olaba Adija ku nsi kuno
omuntu asobola olaba omuntu mu mbeera gy'alimu n'amutwalanga lekati nze by the way kyensaba abantu ba comment section woba wali ofunyeko obulumi ku mutima woba wali ofiiriddwako ku bazadde nsaba mulekere okwogera omwana ono negative comments kuba tuli wano eno omuntu takeerako n'agamba Adija njagala mbulwe wensula lwakuba nti ono wa kamera naye nze ndabye abantu bijja abantu balina ebizibu the covid yatuukako nga nina abantu nga 6 naye nga nsula mu bulumu bubiri ne mbagamba mujje twebaka ate nga nabakulu banzaala bamaama naye ne twebaka covid weyagwa buli omu n'agenda n'akola ki naye kati ono omwana embeera gy'alimu oli amulaba nga atali wa mugaso naye singa anaaba ateredde n'ava ku mwenge gwe n'akola ojja laba nga n'abantu abakulu be tulaba nga ab'obuvunaanyizibwa basobola omuyimiriza kitegeera. Okay. Kale bannange byebyo olunaku olwaleero jangu owagire ku Hajjati ono asobole okuyimirizaawo omwana muwala waffe ono Hajjati waffe Summa omulungi bw'ati tulina pages ez'enjawulo Hajjati azoogeddeko right page emu ye Shifra Interiors then page endala ya Fezi for Furniture. Okay. Kale bannange mujje muwagire wano ku 2 Hajjati asobola okuyimirizaawo muwala waffe ono ng'ali mu mbeera nnungi. Njagala okubeebaza okuva gye twatandikidde Hajjati mwebale kujja mwebale kudduukirira kulaba vidiyo ate ne mugenda ne munoonya mwebale nnyo mwebalire ddala omutima omulungi ogwo gubasigalemu. Tuline Sumaya n'akasembayo sibulaba mbeebazaayo najje muli ababaddewo mwenna beebalire ddala beebale nnyo kale bannange munzikirize mbasiibule abasiraamu mwenna mbagaliza ekisiibo ekirungi ennaku 10 twazikubye emabega tuyingidde ennaku 10 endala tusaba Allah yanukule byonna bye tusaba Mukama atumalire abeere ng'atuddamu. Amen. Naye nga mbasiibula njagala obajikiza kuba SMG Modern Plumbers bali awowa mu Ndeeba banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu gwali ku farming oba oli mulunzi oba oli mulimi balina buli kyuma kyonna ekikozesebwa mu farming ku bbeeyi rayisi tojja kikkiriza ky'onaasanga ku SMG Modern Plumbers. Natuukawo last week neŋŋamba wow era nze bwe mulaba omwaka guno ngenda kutandika bintu bya bulimi na kulunda. Balina ebyuma ebikuba emmere y'enkoko, balina ebyuma ebisala ebisagazi, ebikola emmere y'ente, balina ebyuma ebikola buli kimu, balina ebisa ebunyeebwa, ebisa omuceere, ebikola akawunga, balina buli kimu. Ate nga ne bwokola olusuku basobola okujja ne bakola ki ne bafukirira ebimera byo singa oba toyina mazzi. Basembeza amazzi wonna woogaagala oba kumpi oba wala bwe bagambe bugambi nti nze njagala amazzi mu kitundu kino bajja kubeera bagakusembereza beba SMG Modern Plumbers. Banoonyeekaawo mu Ndeeba bw'oba tosobodde kubafuna bakubire kasimu. Abali e Bulaaya ne delivery w'ebyuma bamukola bakutikkira ekyuma kyo ne kikutuukako bwe kiti mu nnimiro nga toyina muntu mulala ayina gwe weebuuzizaako. Neyanza nnyo baddiya. Assalamu alaikum. Otawanyizibwa n'ekizibu ky'amazzi awaka ku faamu yo, wooteri, essomero oba ekifo kyonna we wandyetaaza amazzi, SMG Modern Plumbers abasangibwa mu Ndeeba be bakugu abagenda okusembereza amazzi awo woogetaaga. Tusima enzizi ennyimpi n'empanvu n'okusima borehole nga tweyambisa abakugu n'ebyuma eby'omulembe ssaako n'okukolera sisitimu efukirira ennimiro. Tutunda zi generator, water pump eza buli kika okuli eza sola, ez'amasannyalaze, fuel engine water pump ssaako n'okuzikuteerayo mu luzzi awamu n'okutunda kalonda yenna akwata ku by'amazzi ku bbeeyi ey'okusuubuza. Twakuleetedde ebyuma okuli ekikuba sayire, ekisa obuwunga n'ekyuma ekikuba emmere y'enkoko. Bino byonna nga bya buwangaazi. SMG Modern Plumbers tusangibwa mu Ndeeba okulira na Shell ne Kalinda Road. Okumanya ebisingawo tutuukirire ku Noti 7 Noti 5 2M2 3 Noti 8 ne Noti 755 Noti 4 Noti 234 ne ku website yaffe www.smgmodernplumbers.com.